butuukidde olwaleero nga liita y'amafuta ga petrol ne diesel eri wakati wa sirinsi 665 ate ku bizinga ebimu amafuta gano gatuuse ku sirinsi 8. Ebeeyi nezeerinnye okuva mu mwezi gw'okusatu omwaka guno era nga gavumenti ezeennyonnyola nti ezimu ku nsonga mwe muli olutalo lwa Russia ne Ukraine. Mu kugezaako okukendeeza bbeeyi eno, Minisita Omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi ategezeza nga Uganda bwetandise okuteseganyan'amakampuni agatunda amafuta mu ggwanga lya South Africa okujiguza amafuta ku bbeeyi eya wansiko bw'ogeraganya n'amawanga amalala Uganda gyesuubula amafuta kati. Minisita agamba nti enteeseganya zino zaatandika omwezi oguwedde mu lukuŋŋaana lw'ebyobusuubuzi olwa World Trade Organization. Kati wetwogerera companies waliwo ezaavudde e South Africa nga zaagala otuwa amafuta ku bbeeyi entono nnyo ddala eri wansi wa 13. Kati eyo bbeeyi amafuta ago bajja gatusaplayinga okutuuka ku Dar es Salaam. Kati we gatuuka awo tugasimbule tugatuuse wano. Kyetulwanako ekisingira ddala obunene enjawulo ey'amaanyi ennyo wakati wa kampani emu ne kampani endala. Naye ng'ate kampani emu esuubuza zino ennafu amafuta, ate zino ennafu ezitali z'amaanyi nga ziri ne ziba nga zitundira wansi okusinga asuubuzza. Mu kiseera kino liita ya petrol South Africa bw'ogizza mu zaakuna egula wakati wa sirinsi 5,993 ne sirinsi 600, dizero wakati wa 5,699 ne 5,728, ate amafuta ag'ettaala 4,456. Wabula singa emiwendo gino giteekebwako ebisale by'entambula, amafuta okuva e South Africa okutuuka kuno, ebbeeyi eriwo kati eyinza obutakyuka kinene. Minisita Ntabaazi ne Minisita Omubeezi w'obugagga obw'ensibo Peter Rokeris babadde mu kakiiko ka palamenti akalondoola ebisuubizo bya gavumenti okunnyonnyolawo bwe batuuse mu kussa mu nkola ekisuubizo kya gavumenti eky'okussa ebbeeyi y'amafuta. Ekintu ekyo Ministry of Energy twagisabye ekkirize abantu ensi ezirina amafuta agamala ziyingize mu ggwanga, kubanga bwe tulinda nti Ministry of Finance ereleasinge sente tukole reserves tukole tutya eyo long term process. Ababaka basabye Minisita ne banne bannyonnyole lwaki ebbeeyi y'amafuta eri wansi mawanga okuli Congo, Rwanda ne South Sudan so nga amafuta gaabwe gayisibwa mu Uganda okutuuka mawanga gano. Minisita ategeezeza nga kino bwe kiva ku ngereka y'emisolo. Amafuta gonna tugafuna almost mu area emu kubanga ffe Uganda tuli landlocked, naye waliwo amafuta agatuyitawo buyisi mu transit. Mu Uganda bwe gatuuka muno tetugaggyako musolo. Kati go bwe gayingira eri buli nsi eyina engeri gy'ekyagingamu emisolo yaayo mu nsi yaayo. Tosaageraganya ffe Uganda n'ogigeraganya ne Congo. Omusolo gukyali waggulu ku mafuta. Ekyokubiri, gavumenti okweggyako ze bayita reservoirs era olidde ekitongole ekikulira Uganda National Oil Company bakugambye nti bo tebalina stooko yonna. Ekintu bayita stock okuba mu zero. Ebbeeyi y'amafuta okulinnya kibiriddeko n'ebbeeyi y'ebintu ebirala nayo okulinnya. Harriet Ziwa, NTV Akawungeezi.